omuntu nagaze Katamba ngenda kuwa amanyi malo kulyanga ate ngajjamu ate mpange ogoze malo gajjamu ogoza nogateeka mu mayo wala no wawoomye ennyama kudimu ne bwobanga erinnyo lyo bwegabanga gakyali muto bana buzibu Katamba ennyama we kuyise etya ennyama empise gwo nzolekayo onuna nnune ogikola otya ndisuna era luno olwala lwe luli ennyama lule kati bwe batayidde bulungi tasobola girya era omala giyinza ngumu kakati bwogenda mu hoteri ennyama oyogera bulungi Katamba bwe ngenda mu hoteri mbagamba nti bwe batayidde mu kakawombo era yandiisa ku nnyama mu hoteri nga egonda yali muzeyi mayanja etongolaawo owakalitunsi naye yali mukwano gwange fe twasimba okasuzuki ayafodda eyo yali akamotoka akatono yeyandiisa ku nnyama egindi enaakulabye omanyi naye obulamu bw'ensi buno naye namutya tubeeyo mu kyalo sekayuba omujjukire yali eranga ebusawuli oyo yali babawa gye tuveeyo ne tugenda ne tulambula kabbulire nga ensi eno muvudde ddala busawuli mubadde wala ebusawuli eŋŋamba bano obulamu buno eno baseeka nsanziira tukoleera ebintu ebirungi Lubega kirungi nnyo omuntu okukola ebintu ebigenda okusigala nga bikwogezaako obulungi ng'abantu atula onaga gundi ono Katamba ono n'okweyisa obulungi kikulu Katamba naye anti ebirungi biri bwe biti Nseeko ojja n'opanga obeewo kati bano abantu abakuli emabega ne batunula bwe bati nga ebintu by'oyina birungi ne baagala ate oveewo bubi nga bo beesaliddewo kyebaagala baga nti ono bw'avaawo bino tubigwamu kyova olaba baga nti abooluganda nsega zijja mu kabi kuba buli wamu abayingirawo olina bw'omuyita nsega zijja mu kabi kati ye aba asabirira bubi bujje afune ekyafuna naye ng'ate tamanyi gwe bw'opatikana kubibeezaawo saawa mukaaga oli wano olambula ddwaliro oyagala kuzimba kintu bw'oti oyagala oyiiya memole oyiiya byeyongereko ate ye ayagala bikomaawo weerwanako obeewo munno ye ayagala oveewo kati ebyo ebitutamizza ensi naye kiki ekireetera abantu mululu kiki ekireeta omululu gwava dda Kayini n'Abeeri oli yaleeta endiga n'agiwa Katonda ono n'ajja n'obwogo Katonda ne basanyukira saddaaka eringa ya ssava kaakati bw'asanyukira saddaaka ya ssava n'obwogo n'aga akitegeeza ebyange bye bitayiseemu ennugu n'evaawo kuba na wano luli senga wali togaba mbuzi nga waliwo sayidi gye bagaba muwogo obuwogo sikiwa nti nze naalisimbye muwogo twali tusimba muwogo Katamba wano sisobola kiringa okujjula amatooke nga bafumbye n'akatogo ku lumbe situula wali katogo ogenda wali ttooke ndyawo amatooke akatogo ndikalyeka sikasitamako tosobola kusitama ku katogo kiringa bagaba obuugi ku lumbe nga mpuuta obuugi nawe otagama mmeka oyagala kirungi olumba olwagalako ki mumpeeko buwi nti olumba olwagalako ki Lubega kubuuza anti bagenda ne bafiirwa abantu ne bamugenda mubakaabireko bannaffe kubonaabona kaakati mbafumba obuugi kati olwokuba bakumanyi ne bakusimba eggama y'obuki Katamba wuuyo mumweku oyagala nnyo okulya bwe bagamba oyagala nnyo okulya era ekimulese kulya bw'obuutako ate kukulemye ate tebaddayo kubuwa mulala wabula bwakugenda eri kuyiwa kati nze anaabuyiwa lwaki mbukujjako oli omuleka n'obuugi bwe nga muganzi ndi bulungi sinywa buugi bunkeeta so nkulimbye agamba Katamba yeewulira naye bwe waba waaga bakyayo omukalwa naye nyinza omumukwata lwaki anti ye nja munywa mu malemu naye nze saagala bingi byakuteekaawo kugira olina obunywako bukulemye naabuyiwa buyi tewali pulaani kukola bukozi ne tuba bize naye webale kukola ngezaako ekyalo kino kyonna kikakasa nti Lubega oli musajja mukozi naye era nga banninako omutima omubi ateri weegulisi banfukuutirira oli n'omulaba musajja wa myaka emeka atambulira mu ggeegi ya Lubega nze Lubega ne bw'oteekaawo olwole ennamba ng'emasamasa nze by'emmotoka sikyabiriko siina fyuca ya mmotoka gambe yo giterese mu galaji anti era nagitereka lwekyo
Ng'abantu bakuyisize fitina. Kati nze bamulwaze olumbe. Abantu fitina ebajjudde. Abantu fitina ebajjudde. Lubega abantu bavako buvigwa ngamba. Nze kasita nsimbule. Naye era tuve ku bantu. Kasita nsimbule moluka ngenda bilwa. Kati buli muntu ayagala avuga ayira kisimama ffenna tunajjula ayira kisani anayamba munne. Katamba obe na Iraks nange mina Iraks noli Iraks mama kikulu kya olika abere nayo nayo wakusanga otula bamugenda ngata ine kiralo bamata aine kiralo kyente twalinyanga ndati twagenderanga mwalimu yuko nyagamba munywe ko mugende ko mama waffe mama mukwayanga gyali ne tugenda ne tusoma Buruda mwaka gwa 79 haji nga yavuga Datsaninga tujirinya nekweya bweti. Bwe yandekanga naddusanga bigere nenjivaako mabega. Lazima nentuuka ku Buruda. Seeka omuntu akwoleza mukugu nnyo. Lwaki? Enjawulo eri. Leka nawe nalongo byayoze bibyo nga binyirire wali kumukolo gwo. Nga nange nsayininga. Kati mwewuunye. Wasembera minister nendozo natayika atambuli akola mu office ya minister. Nebola banyirira. Mama oli omu. Yali ayinza okumuzawa emabega. N'aleetayo emboko. Kakati bw'ayoza oli. Leero nze nje mmusinga okwoza. Bali ku competition. Ya. Ani yasinza okugolola. Kozi waliyo ku mbaga egaba mmotoka. Wagira boti embaga eyo yasinga kunyumirako ki? Nayisinga kunyumirwako keeki. Kubanga nakaya nnyo okulaba nti njisuula ku mutima. Era yanali ndyawo ng'egguse. Nenjinyira. Museveni n'akisimba omukazi emmotoka nti gibatwalire. Naye nali nange neewuunya yasinga okundeeta kulaba ku kanye ka pulezidenti. Naye nagenda okulaba nga mukazi nengamba omukazi oyo manyage omukyale oyo adirira Museveni atuula ku ntebe wali bamuyitani ngamanya ye mukyala minisita maama waffe Nabbanja nze nno nasooka mulabirako Masindi olwo nga nkola bugoyigo yatunda nnyo ebyennyanja ebyamwa abantu abangi waffe bonna baali baagala kulaba Museveni kati Musafiri yatendalinga ng'omwalo nga bwajja bw'ati engege zonna azigula nga nze ngenda nezija nga nze Musafiri nkwenda kudya nzogoro ne bampa enzogoro mu lulimi olugungu engege nga gye bayita enzogoro nkwenda kudya nzogoro ne bampa ezange engege bbiri n'envaayo naye olaba Katonda wagaba kati olwaleero prime minister kati ye minisita leero olaba okibaibukidwega biyinza okenda ku makyanga naawe Katonda alina wakutadde naye Lubega oyo yakulira kino mu ggwanga naye ate era na wano wentudde siwabi kuba lwa nsonga obuyambi bwonna weebuli ambulance yiiri eddwaliro liiriri Iraks yiiri na wano ntudde weewaawo waliwo Bromani Pics tebubulawo kati nina okuba sepo omatire n'ekyo nze namatira nesi wagita ogiremerako oba osiriwadde gite kakati kitegeeza nti ekyo kikumala kyolina ngumye kati nze Seeka oyinza okumanya nti nali nyinza okusula mu ndegeya waliwo amaanyi nkugambye ekintu ekyo kyonna kyali kyange naye Katamba wakolamu omululu yaseeringa landi kasita otunda landi obeera natunda landi ng'omwana wange ankwasa obusungu n'ennaku omupereberi taata kakati n'omukazi enjula omugoba watunda settlement wiiki namba sirya sinywa naye nze mbadde nteesa nze kuba amaka ndabeko wennaendaga omusajja yanzijjeko ekisumulizo emmotoka ajagala sente buli kaseera baati yabanga ndino omuntu ono namuzaala bwogo taliiko munne kantunda awantu wano omwaka lweddo kasente akagende yagula emmotoka ssebo kinene serungi yagirina kasobi yabuwa omukaddaana bwawera naye kati leero nenkwekako akati mba maze okukwekako wazikweka sera zimwa zonna emmotoka n'agigula aba yakagireeta ennaku 3 gundi yali atusaazisa Ntege n'agamba abasiraamu asiviiramu awo aye kyemumpaayo kyemumpa
ne Basisinkanye yogera n'agamba nti ya Ntigi totegana ku ekyo tujja kwemmotoka takyoyagala n'ayagala kasodde era bagimuoni Ntegeje Ntigo we wasekankanye kakati gwe sente zo ziwatereka zikyaliyo ate nkyaziraba gye zadda gwe gwaba zolya ze ziddawo naye kakati Katamba sente wazikozesa ki esente bw'oba oyagala zikuggweko weteeka ku mabeere g'abamaama n'ogaddako bulungi n'ogaddako baazimala omusennyente seeka n'odda ku bbeere kakati gwe amabeere oli ogabanyako ki nga nange njagala abantu 8 babasesema mu kamwa n'ogira oti oyo n'agwa nedda kumuwa kakati n'asembera olaba sente wezagendako n'osigalirawo Katamba yakuba Sekalangi omuggo ku mutwe Sekalangi yalwa Sekalangi yali musajja mutemu nga mubbi bwe balaba omugagga oba atunze emmwanyi ze nga ffe bwe tutudde wano kati ng'oli alowooza nti otuwa ssente ye ng'ajja kiro ng'abuuza mubeera ne seeka ssente muzijja wa mufulume fuluma ono ompe ku ssente ne bw'onompayo ssente ntono nnyo ng'ate toyina kati bw'ovaayo nga kuba omuggo naye ng'ofa oba akutemya ekiso yabeeranga kuno yabeerangawo nze kyamunkubya yali nsonga nga nammwe mukimanyi nti muntu oyo mubbi naye kyamunzisa temumuteekako yalina olunaku lwe lwakabina kiriko n'omwana naye bannange nakikolera oba atya n'akisalako omutwe oba yamutwalayo butwazi n'amuttirayo yamuttirawo omwana n'amusuula ewa Nakidaaliwa yasala ku mukazi omutwe naye bwe twamukwatako twagamba nti ono tagenda aleni yali ow'omuluka awo baleese bali bakuntumye waliwo mummotoka zabanga olaba akamotoka kano aka tulafika ka Benz akabeera ennyo Kampala road kati eri ziri zabanga Bedford kati nga bagireese awo era mmotoka egenda okujja nga omukazi yamusala omutwe n'agugyako kugambye oli teyali muntu oba yamunyiiza bunyiiza n'alowooza nti ajja kwogera naye omusajja afuga obuyinza mu gavumenti n'agamba mugende mukube mutte nze naagenda okujja mpandiika buki netutebenta olwono nga tumanyi okusakata naye ggwe awo aleeni waafuukira mukoddomiwo afuuka atya mukoddomiwo anti akwana Nakitende awo yali amukwana dda onyumiza mboozi eyo nange ate njejjuka Aleeni yafa awesa mwenyine katunyumize emboozi nawe ate te yamuzaalamu ng'alya byaleeni ebyowomuluka maama buuleka ffe nga bwe tugenda byonna bye baleese nga agamba mubiyoole mubitwalire maama nga tubiyoola nga tubireeta wa maama Aleeni yali mwannyoko ali wali mwennyinaze akyali wakootakoota ati naye nga tebalya bintu byabagagga boowe nga babirinako ne bwino mu ngalo bwakukwatamu bwati omulaba bannange Nakitende okukula kulungi nga wakwata mu ngalo omulaba nti oyo ayagala nnusu basudde giraga nti nze yange ogikombako nkomba ne ku ddusu okugibala agikuwe naye bwe tumwogerako ga nti gyali yafa dda ow'omuluka basudde n'Aleeni bonna baafa dda basudde lwafa lwempima enjo lwalina lunaku lwakuna namulabako yennyini okutandika ozimba n'afa ate yafa accident atamidde avuga olwaguze kuluza esigadde mu ndeeba abaana bagituuninga n'afa kaakati agenda okunywa omwenge gwe ecupa yaserengeta mu pedo agenda okuweta bweti alinyemu ng'eccupa erimu pedo naye akanaafa tekali buli ng'ombe yali gigatidde nnyo naye ate era mmotoka bwe bedduka bwe beemaze okukuba ng'emutta kogamba olaze avuga ate mmotoka kuluza ate muguni ng'aleseyo ki bwa emmotoka yayina bbiri yayina ne ka Toyota buno bukiswa obwasombanga sajja yali mugagga oyo baali bafunye ssente ng'azijja mu ndongo omanyi ndongo ssente tezigira kati wano wayinza okujja omuntu n'akuvuganya n'azimba awagenda erikopita wali eri waggulu naye erikopita yegwa buggu wali eri neetegwa wano ng'era ayimusa erikopita neeva okwo neegenda ensi teri wankomerero waayo buli muntu avuganya munne olaba n'essigiri kwe tufumba zaalinga mmotoka
nezifuuka sigiri zikamunye bazitema zikigege bazitema buli kaseera kigege zikaddiye drone neziyingira kati gokyegomba kigege kweri era ogiraba baasi tyoti ng'ogisanga muganda wagira oyinza n'okukolawo noga muganda wange agira avuga yeyensi toyinza kumalayo nsi nze kyovola olwafuna kannisaani kange n'ensirika nezikiriza Katonda gye yangerera nze ndizigula zimalayo tosobola n'okuzigirwa si kibi naye ate awo wenkoma kimmala nze nenvuga ebipikipiki 5 wavuga pikipiki 5 nga nzeegulira mu Ndeeba nga ngenda ku dduuka egi nga bagamba wuyagguse likyaliwo bakyakumanya nti wali kasitoma wange bakyukakyuka kati naye nga ngula mu kifo eki mu Ndeeba n'oyo omusajja avuga akamotoka akagere batu nga gwenkwekamu ssente nengenda ntandika okukebera nga eri bwogenda ng'ozirina mu mpeke bakunyigira ku bifundu bati sebo ne bazikubbako yanonye ppiki noddangalo ate madabali tebamusala ensawo nga bayingira ekikubo ng'agenda kusuubula ze agenda kugula bidomola byakusuubula kuteeka ssente mu nsawo aba ayingira bwati ssente zaali kukaliro yasalanko oyinza okukwata nga bosoli n'omugamba akwata akawumbi kafe gwelaba wotuulawo mu hoteri onyume olye naye bwe naamaliza ekyatuleese nja kuyita oyima olinga omugambi wange jangu nga yakulaba olumugenda okusa naye n'ogenda nettu oyinza okudawo nga Seeka baggaldu Seeka Lubega abasajja beeri e Kampala ababisa n'emmundu eddembe lyaffe tuliwo ffe kituufu nnyo naye eddwaliro liraba nti ddungi eddwaliro ddungi ne leero waliwo omukyala mukiibi bamujjanjabiddemu waliwo n'azadde oyo yazadde owewaffe okimanyi nti eddwaliro litandise okukola abantu basanyufu mbadde yonna yonna eguunika buli omu ayogera ku ddwaliro abo Hamza balitande Abun Hamza nze bwendiyita okimanyi kati enkulaakulana ng'eno etuyamba ku byalo kuneeno omuntu n'otambula okugenda paka Mulago kati kino erwaliro kino kigenda kuleeta abantu Mulago twaseetukanga ku bufoomu ogira n'ogirona n'ofiira ne Katolika oweekululira otuuke naye amadwaliro gano gafa ku bantu naye kati liri wano naye bannaye Seeka watambula nnyo mu social distance nze natyanga n'okuva kuno kugundi ku covid nga baga social distance nenga Seeka ye nga tatya social distance natambulanga mu covid watambulanga kiro misana wa yonna anti nga mwe muli eyo mwekwese mu biyumba mu nyumba ng'olima nze siba na budde bwekweka omanyi abantu bekweka mu mayumba nga teri wadde sekweka nze oli yambulira kyere nangabo nekweka covid ajja kutuga covid tatuga muntu akola oyina kukola nnyo Katamba ye mu covid waliriddawa nali ere mutya ng'okola ki nga nima miwemba kasooli kuli eno oba mu kyalo ekirala wano olwo olusozi lwenkukubidde maapu lwali lwa kitange lwonna ttaka oluna gwe walitunda omulenzi n'akola omululu n'alitunda ate ggwe fune tusigazamu ebyo obupaati kati wasigazaawo bawabimalawo kakati ate nasigaza kali ku mugga nengamba wakangenda wabika kasita wange negwaka ku mugga kasita wabawuwo ate teri wawu wabi anti bakoleka mujaguza evuga oyingira ekibira naye omwana eyabitunda omwana gwe wagulya emmotoka yakuleeta kasente munange webuba nga alina abaana 7 naye nze okukuwa mmotoka yange mpulira nti olina abaana 7 eyeba ensazi nga ddala yange emmotoka yange nze Lubega ng'abaana 7 nga bali ku mmotoka yange eyeba ensazi abaana bange anti era ebyo byemubala oba omuyingi abo ebyo bibyo nze Katamba sizanyirwako ku ssente zange bwe beera bwotyo nze sizanyirwako Kampala asomera kakadde ate basoma kati bwe nagimugjako banaalya banaasoma
nze kyalina gwempeerera ssente zange oba gwe toweerera lekayo nze mbaweerera okuleka ngamba ddaziini ya bitabo ngamba kalaamu peeni yunifoomu tata sina sente nzadde abaana 7 nsitula saalayo mpenze Lubega kale ssebo oyo tagimuwa sigikuwa nze nagimuwa yasala na poloti n'atunda n'akwata muwe galenga akaaba kakati wayambibwamu ki tole yawo kati ttaka lyonna walimalawo balimalawo sinza naye gwe walimalawo gwe big saina overall ankutwalanga mba overall big saina yewetulisizaako bomu Pawulo samuteekako mukono twala eri ate namusangawo ekintu nakitunda ne bakimutwalako Katamba ne wakolamu ensobi eyo gikkiriza towakana Lubega kyagamba kyekyo ekintu mwakirimu waba mubuuza wano omulaba kati mugambe nti senga wona wagenda otunda kati wali tunu enkulakula n'eri wano amanyi akimanyi kati gwase wano weweeyimirira wali wano weweeyimirira wali era kasita nnafuna ssente zino ne zintuuzeewo omukyala nannyini ttaka nentuulawo ne twogera bwe twayogera n'entandikira okwo tezammala n'entandika okulunda ente zange nga bwe nnyongerako nze nsigalirawo naalongo n'akola nnyo omulimu n'ayambala ebipumpulira ne tufaanananga bukkapa naye nga batubanja paka lwe twamalayo ssente zaabwe kati tulya matooke gaagano baganona sizanyirwako Katamba sizanyirwako Seeka yagateekako ne security eri wano Katamba ojjomwe ku pulaani ye kasita afunamu ebiri ng'abakyamukeetedi nti abaana munone era n'oli bwe yakola buli mwana gwe yazaala ng'agamba nkuwadde 2,000 waluma nnyo maama wo nkuwadde 15 serunyiiko akamotoka katono akagabire naawo nga ndaba neŋŋaaka akati ono naye oba awabaana otuyigiriza sibayiikiriza tubakasuke tekitegeeza kanyuga mwana naye n'ensi yemanyi bwerabirira abantu baayo omuntu okuwa 15,000 ogiriirako bbanga ki oba wiiki kaakati wiiki ate nzigizeewo ane asset ntunde tugigabane toyinza kumalawo bizibu era abayina endowooza eyo bakyabonaabona nnyo muyina kuŋŋaanira wamu muzze nno tulidde kintini naawe kikivuuvu n'ettooke weeriri koomulala nti ndeese akawunga koomulala nti ndeese kino nga mubeera waka nga ekintu mukisolovinga naye kati bw'onooba otunzeewo munaddawa ate bundawo awo nze nkuviira buvize nga naakugamba ki mukwano Monica leero naddawa n'ennyimba buyimbi gw'olaba ngenze nkola nga biwedde naffe bwe yatutunda naffe twamuviira ate nga tunadda Pawulo yalina nyini ttaka leero Monica naye gwe DJ oli DJ Monica nsango ya Monica emusesezza leka tetakuwa olwo oluyimba lwa 79 Monica twaluwuliranga ne mayanja sikyabamanyi mpozi okujjako okuzimbawo ennyumba eri ey'amaliddaali Pawulo muntu tuliridde ku bugubi nga leediyo tubbirira nzibirire tuti ne tuwuliriza olwo ng'okusanga omuntu agula leediyo amandoba abagiwulirako nga tebaba abagagga nnyo nga baba bagagga ate zalinga za gramphone gramphone oyoza ejjinja bwoti ne paraffin noddira akayiso n'oteekako bwoti yo neetandika nga yeetooloola onyoola nyoole bwoti nojjako engalo nerimba paka gulu erikoma namulifene wali eri Benson ndeta fene waffe wuuyo ali mumuluka wali tulye ku fene si njala nva kulya bampadde banga budde naye nyumirwa kikuli mbutonde tulyeko ffenna kafene kale laba nembwewulira layifu esembedde etyawo eyo yavuddeeyo si yeno dembe lyayo naye Katamba wayinanga embwa kati tokyayina takyalina byakulyayo te embwa eyagala omunaku embwa eyagala nnyama Katamba embwa eyagala tokyalina byakulya Pawulo obedde onoga mwanyi ogiteekawo embwayo embwa yalwala bulwazi nefu owuliriza mboozi yaffe nesiddamu kugireeta ndala nembivako lwaki Lubega takuwayo emu
ayeriyo kunkubya ku ttaka emirundi 7 sigiriiko. nze nkukuubya kyoleza Katamba ndi muzibuzibu. Seeka yajjira ddala ewange n'aŋŋamba nti Katamba embwa eyo kuunyako obuwunya okuuta oti mirundi 7. Nati batu wakigojikirize kuunyeko. Teugumanya enfa eri buvinga olina gy'ovanga ejje kuwalampanga oleba tetumaze kuunyako. Bakimi tujja kukirya ate gwe badde naye bw'olinayo kiri ekitototo mwengevu nina muto ddala. Lubega wali wani kasozi wali waggulu. Eyo bannannyini sikyabamanyi abantu batunda. Ate ani yasenda wano eno wa Fredi yali asenda banga basalawo poloti ebiseera ebyo bakolagana ne banjova abo. Abantu batunze ebyabwe mu magezi toyinza kumanya byama byabwe. waliyo akaapa bakwayitaani salamu tulabe. waliwo akaapa bakayita Buganda n'ennamba kweziri. kati Lubega ojanga okubeera akalanga abantu bagabe bajiba bajjanjabe ku ddwaliro wano. Genda leeri ku ddwaliro wenyini.